buli lunaku 2 kakati yazikendezezza bayinza okuba bajja kufunanga 8 terina ssente tugenda wa wanzukira ate waliwo n'abazadde bagenda amasomero ago omwana tawaddeewo sasulirawo anti ngamba ogenze nawala kati gavumenti yosooka n'ogireka naye nawulira nti waliwo omuzadde ateekayo nga naye atalinda gavumenti ewooli obuugi ate nno bosi za buugi ezo zakuyamba kugula nnoni nabikozesebwa omusomesa ono asomesa omwana oli gwomuwa obuugi omuzadde gwomuwa obuugi yo gavumenti emuteere naye neeza ennoni zaayo zekendezezza kati banawandiisa ki olaba omuyizi watandika obutafunamu ebintu biri mu nsi ngaakati abaddeyo ku ssomero bo baddayo mu ngeri zaabwe zonna mu mbeera zonna baddayo kakati baba baddayo kakati olakati nga abayimiridde katubagambe wajja kubaawo akulengera nti oli yegeyege ajje asitukire mu nsawo yo emikugu gimanyi oyitawo ne gigenda ng'agyetisse akutamyemu ogenda tulaba oti nga togulengera mulimu abaana naddala Siraje aba yunivasite nga ssente ye azaagala tezigenda eri gye bamugambye zigende nga ye kenyini yakola ki yazaagala mulimu atazaagala atandyagadde zikozesa naye nga boyfriend we ye mugezi we era obanga omanyi nti omwana walimu ebyo zeetwalireyo aleme kwekwasa bw'oba tolina ssente zimala oluusi ekitundu kye wataddeyo weeyise bulungi noonya omusajja oyogere naye basajja mwe bali omwo basa olusigo balekawo nnaku weziti mukambwemu baheadmaster amanyi okubulawo naye ekikulu tusigala fena tuli bannayuganda twogereganye abatwala abaana abavubuka naddala abaana nga babuwala bamanyi okusikatira tomutuma butumi genda gwe nalinye naye takisi jjo nga saawa egenda kuwera emu ng'alina ekeesi alina ekiveera n'ekisawo ku mugongo nga mwana muwala alinga mu 3 kakati nenga ti somero lyankula kiri ogendamu bateka okubeeka bakutadde ate nkuba yatonye mu kibuga bakutadde dda ogenda ne mutunulya ndabe gyagenda ng'alagawa n'aviiramu awantu nga somero tewali kipande kya somero ng'ate kalabika gyava kuba ntwala yagiina n'uniform agiina n'avaamu nakanviiramu awo nga tewali kipande kya somero kati abaana bayinza obutatuuka nage kakati wadde omuzadde mulungi wakobyawo tewatuwabuuziza abavubuka abo bazibu omulumba munagati wabukedde amanyirako otegeddeko ne kondakita ye muleke akwatirako wa naye nga abaana baffe abavubuka mubabuulire bulungi bayinza okuba nti batuuseko ng'alina gye wasuze vubuka gwe eryasuzizza omwana oyo muleke agenda asome kati akeera kati alezeko okuba akeera kera kumakya nnyo n'atuuka ku ssomero ate kuba reportingidde kale ate mulimu n'abazadde nga omazeyo school fees naye nga tomuwadde kyetaago na kimu abo mbamanyi agende zitaddeyo tewali kyakulya tewali ddagala lyamanyo tewali sabbuuni naye omugamba agende atya zigenze kwonooneka abaana baggwamu n'ebintu bino wammanga ebyokulya omwana we abaavubuseemu mulimu obuntu obumumalamu nga kapafyumu akatono ennyo kubanga omusana we gwaka esaati ye emanyi ekituyo kikwata paka eno wansi mulimu bambi obutonotono nga mulina obbubawa ate alabane baba babulina banne babulina kapafyumu wekali amuyita kawunya bulungi naye ye kasazingira munaana gamagamba lesita ayingidde bamutuuma n'amanya olaba otandisa omugoba mu ssomero nga tumanyi kati tukula tonyiga obwo buteekeyo mpola mpola naddala abaana abawala abalenzi baagala nnyo cash mbamanyi baagala nnyo cash mweka cash gosobodde nakubanga eri batuuka mu banne bamanyi ozigatta ffe twalina nga group nga tugatta ebyokulya nga tulina alina ng'omu nga kesi yebeeramu byakulya byaffe kesi endala nga zetuteekamu ngoye biki naye nga essaawa ey'okulya tutulabamu ne tugabana nga tebigenda mangu kubanga twabikwasanga amanyi okukwata empola twakolanga kakati abasomesa namwe mbere babuvunaanyizibwa ebika bya sabbuuni bye mututuma nabyo mu byawule lwaki tebatulwa jama sabbuuni mututume kakati jama yandibadde ekuba wa layisi naye olina akutuma ekika ky'amanyi nti kiri sikaasi tekirabika kyenjagala nga naye kati omuntu abadde azoozesa engoye ne zitukula kakati gw'olowooza obeeka sabbuuni ayoza engoye ne zitukula gwe lwaki olowooza nti ku ssomero ez'okusomero zanjawulo tezijja kutukula lwa sabbuuni ono abazadde bakalubiza buntuntu butonotono ekika kyalimu papula tuzikebedde enjeru zonna ziyitamu nti ezo ekyuma kyaffe ekijja zigaana n'akigaaniraawo nokalubya ku buntu obutono oliseeyo kano ddayo oliavuze kuva wala ekyuma tugenda okibalirira empapula zekiridde ettaamu omwana azze n'obuntu mu kafayiro bwe buti nga liimutebwera nogaa kakati ennamba bantu mayaaki kitegeeza mba munyage zadde oli yaŋŋamba nti singa batuddiza liimu singa bazza ekifayiro ky'omwana nga kyenkana liimu netutegeera nti empapula zazikozesezza okitegedde nga bagamba mwesomeseze
bagane tuleke kakati bambi namwe mukendezeeko ku bintu emu n'obwetaaga omu obuteetaagisa sima mutwalo gwa identity ebyo bireme kutambulirawo obutonotono bujja kuggwa oba lunaku oluddako oba wiiki eddako waliwo kye bandopedde mu masomero gaffe ag'omu byalo kuba tegaba ga bisulo aba P7 mu bakaka bajje mu kisulo kati ngate badde wana P7 twamusabye 25 ajje mu kisulo kati gwenu mu kibuga 25 za byetaago bya mwana mu kyalo bamugatoma aba P7 twaga bajja kusula mu kisulo bajja kusasula 25 batusebe sente ne meka 25 kati omusango gwo bobanga gwo bawoleza ogenze mu kyalo gwozo otya 25 ze batusebe wano mwana agende mu kisulo ene Kampala buviri kitundu baka mu kitundu noka ngati katono mbasaliye otya mu byalo eyo bagambye aba P7 baffe tubagala mu kisulo batero kikolanya anti ba candidate babagala batambulire ku page yemu oli wasikatira bakola losi hali mwetana abatubuze tebagira anti kati headmaster wagamba kale ka some balizireta nadala candidate nabagambye bavedde mubaleka abazadde bavedde omwana bajja kuyita bana ba Museveni kale nga tuvuddeyo katono twaga tugende ko busungu novanyuma tujja kula mukulu sewe kitiba sekandi y'ebintu bitabukidde ddala omuliro kubanga takyakola omukulu owekitiibwa vice president wange sekandi yakola bulungi obwa vice president yabukola bulungi oba nakunakuna teriyo ayinza kubanga amwenkana mu ekyo kubanga president byeyamutumanga era byeyatambuzanga kakati embeera etandise mbadde mbyewala nnyo ne kati bikyewalika juzi muninkini we yamuloopa ayina omuntu yamulopa ngayita mambabali Jude Advocates yamulopa nti bannayirwali lumu omukulu ono nali client we nga nimpangisayo ku kizimbe kye nembeera bwentiment netugwa mu mukwano era nemufunamu abaana babiri nga tukyali baganzi nabaganzi nanzibira n'ennyumba side ne Masuba kakati waliwo property awo gye bakkiriziganya property esinga gye balwanya omukyalo bagamba inzalwa y'e Masaka era besanga eyo Masaka client besanga Masaka kati assets esinga ebintu byabwe by'obugagga bo ababiri babiteeka nnyo mu Masaka kubanga madamu agamba ye yakubanga diiru ngagamba wange oba bize kituufu naye wano waliwo akatekeke batunda nkafunye omugagga weza sente yali muganzi nga bali mu cohabiting ayina amagezi gemuwa ne bakola ebintu era yagamba watabanga oluusi agenze ku mirimu nga yateekako ezize naye gagamba nze nagenda nge China mwami sekandi bwe yabitadde mwana we omwana we omuwala bwe yataddewo amanaging assets ekyama kino kati oli bwe yaloopye omukyalo bwe yaloopye n'oyitibwa sekandi naye n'aloopa ne yataddeyo omusango kakati ekintu ekiriwo ono bamuggyeko obuvunaanyizibwa bwaludde ng'alinga yaddukanya ebintu ebyo bwe kiri onabiga nti omwana onekaddukanye naye wali abaana bajja balabira cohabiting oba toli mukazi wooli anti yali tayagadde kuba mukazi ayagala mulekera ebintu waliwo ayagala okubba munne kale toli muntu abba Siraje ng'azadde kale waliwo atadde muganya abaana bungereza nyeba tetujja kuteesa ku ekyo kiri mu kooti mukazi abba atya ng'alina abaana myaka 2 myaka 18 ekyokubba kinsumatuse ekyokubba kinsumatuse waliwo ayagala okutwala ebitali bibye oli agamba mmeka zaafuna bimeka bibiri mmeka kujjawo akakaako ebbali okolako bino gaye sibiriimu abantu abamu abagezi abakyala babeera akuula omuntu nga tawulidde muntu omukudde n'omukula mulimu abantu abalina ssente nagambako nagana n'omugaga omuzene miliyoni 5 zino zaza abaana nzirese baana baziye abaana ne balyako emu ne bagatumulidde omusale negatemwina kimulidde asigazza nnya leka nkubuleko kintu kimu okugyako omuntu aba just mukopi naye omuntu waba omuzaddemu abaana n'osigala ng'olondola ebintu byatutte obaako ekikyamu omanyi kyayagala okutwala obaako ekikyamu ne waba tutte Kampala yonna Kizito ne waba tutte Kampala yonna nga mulina abaana omanyi nti akeedi byonna tubireka wano wama tugende maaso kanchukubire oyagala nnyo ebintu abaana bo obere n'abaana abaana b'emyaka 2 banziriza myaka 218 banziriza si bubbi nakijjeewo kyegamba nganya bakusindiseeyo watwala eri omusango guli mu kkooti era nkimanyize n'ogukyusa tubadde kwoli ate ogukyusa wati okiyitako habiting waliwo abakusindiseeyo
ati gobadde abadde tafuna sente omukulu abadde mukulu nga tofuna sente abaana bakula ne batuuka emyaka 2 obadde tofuna sente bwakuwa ebyo byonna nga tabiyingiridde oza teyamukuulanga kale tuvuddeyo waliwo yatulugunyiza nno omwana waliwo yatulugunyiza omwana bayitakebera mbadde gamba baani ejja gusala oli looya kakati waliwo yakosezza obusungu obungi abakyalo bakiyate kyemwabadde bannaffe endendo era busungu bakoye mujja bawulira abadde mulalu mujja bawulira kati anti tujja ffe babulira busungu abatadde ku mwana kati agamba abaana bajja bawulira bamaama baabwe nyini ya muzaala nno nyini byemuggo mwana n'ajuulya nga gimugubiza nawuuna buwunyi ekyo kikyamu omwana talina kuba bwakyo kakati omukyalo neitha alina ekizibu ku mutwe ebiseera ebisinga balina stress abantu abasinga kati balina ekirwadde kya depression bijiramu bingi nnyo sente kubula mwagalala kugenda sente kati wobitabula bwoti oli abatakyali yenyini kati byetaago ate kati wayinza okubona yakute just kunva enva nezibulawo obubuzi mama n'atabuka kati eyo gye tugenda gamba oli bamwana ya mtu akusome n'amusanga ebintu yapakinze nga yapakinze mu deodorant ke nobo kumatunga abulina gakakuba emiggo gikutte busa abasomesa bamutaasa nengo omukyala soli asagamba waligo brother we yamugambo wange alabirira mwana we brother we yamulabirira yagamba yamulema kyokka mulamu oli abali ku mulingo amugambo wange omwana yakoze bwati ne bwati yogerako naye omusajja agenda okugera n'omwana yakuba omwana amenya emikono kati ono eyamugambye muganda we nagamba nagambye waaki bamukubira simu ne bagamba ono gwagambye ajja ayogere n'omwana amumenye amagulu tuli mu ddwaliro kakati kyekiriwo bamaama abazadde bw'oba owulira nga obusungu bujja kukuluma oba buyinza okuleetera ettabu todda tambula butambuzi obe nga atawuliddewo ogende oveewo akati maama sisuubira nti ekkomera alisukka ate nga yalina okulabirira omwana we taliwona mateeka omwana amateeka gajja mujjako omwana gamutwale kubanga aba asusse obusungu obususse tokuba olusi ofuna kubira mulimu abafuna babakubira nagamba oyo mwana diringa naye nze nvuddewo gwe nawogenda kubanga onyize nnyo ate naddaffe batukanganya tujja kutwala ku poliisi ne ku poliisi bakutwalayo poliisi ne bakubira emigo gya ku poliisi bulungi ja poliisi ate gikolera ddala kati ono mundeese mumunkubire afuna omugo standard newe giba ebiri poliisi nga osi munkubire embooko osi n'amukoona embooko namukanga namutuzaako mu kkomera namujja omwana baba avubusevubuse wakata bakatonnya nokabulirira kati okubulira olusi tekwa naye nga okukuba maama kweyakubye kwenyamiza ensi nesigala nga kizibu ki ekyambaddeko olusi baba mukyayi nno bukyayi asabye ebyetaaga aweereza ebiraago omusajja siina ssente ng'abaana baddayo leero kazi nagata ate omwana amutawanya mukalu nalyoka amwacha emiggo kakati bannaffe ffenna tubeere bakkakkamu tubeere beegumiikiriza mu mbeera eno eriwo buli muntu alina kugumiikiriza sooka ove ku kyo wali olowooza otambulire ku kiriwo tujja kutambula bwe ziba capatiz ezize ze muba mulya mutulambuze obulamu kati puroguramu ya kyankya lunaku lwa mane ennaku z'omwezi ziri 5 tumulamu katono ate tudde n'ebirala Kakawa mchenja nga kakutusiddwako Prestige Magellan. tukomyewo nate kakawa munnaffe banaffe aba Prestige Margarine jukira Prestige siga ku mugaati oba kyokulya kyonna kachapati yako kateeke omwana we bwadda ku ssomero ekikebe kimuteeremu kyosobola kibiri mu saizi zonna kimuteere mu keesi ojja kuba olooza ebintu bingi nnyo akawunga ajja kuba kajja kutambula bukwako okuba asenako katono nga naasenako katono kasobole mumazaako ttaamu ekikebe kino ekiri kimalako ttaamu ate n'omugaati asobola okusiigako mwawawaka muteekeeko abakaddekadde kijja bakola bungi mbuugi ebito bibbe bibyo biryenga buli bibeerewo n'ebintu bingi nnyo ebirala ebiri mu Chapa General Enterprises sabbuuni wa jama omwana muteeremu emiti egyo ebiri ajja kukozesa ogumu aguze ttaamu ng'ejja kitegedde muteeremu jjama ajja anaaba waali mu bika byonna ebyenjawulo bw'oba gwe abasigadde bakamukozese ate temwerabiramu abantu baffe ababulijjo ekibiriti bakita soliyo ekibiriti soliyo ekibiriti kikozese soliyo akati kamu
kawangaza omwana w'omutuma toweeraliikira nti ajja kweyokya kubanga ne wekigwa mu mazzi enkubanga etonye osigala ki mubisabe ku maduuka abatabirina abasuubuzi biriko amagoba malungi nnyo genda mu chapa general enterprises erimu ebibiriti 10 kitegeeza okola nnyo soliyo kyekibiriti tujja kubanga tukifuna edda tugenze mu kakawa kafuna kulwaleero 0 basabo ne banyabo 33787 enamba kokuba air studio nkuddiramu 0 ate asindika message atsindika kuki asindika ku 0772 8815 93 0772 8815 93 ate asobola okubeera nga tukwasaganya ensonga ezo ku WhatsApp weereza message yo kakao kaffe katambula bwe kati munange onagamba nti n'omukyala w'ebbali era nga bamaze emyaka 10 mu mukwano n'omwami agamba nti omukyala oli simanya ow'ekyuma alina ekyuma alina ring tamanyi nti ye gyali ekyuma kyempita ring tesi kyuma wali ya plastic empeta gite ya ow'ekyuma tamumanyi nti gyali kati gwe ng'otereza nti gite empeta empeta wachoka nkola nawe tugirwanyisa nyabantu bagityobola nto girwanyisa bazifuna ati bane bazityobola ne basonza abantu emmere ne basonda ebintu ne babatawa agamba wempeta kale wempeta tamumanyi bambe n'omukyala bwagamba emyaka 10 nga ali mukwano ne mister akati owempeta eri omusajja ajja namugamba owaye olinjagala kumwasa osina kyakola ati nakola ki yasookawo aguma munange nsigadde nkyakwagala nawuliza stories no sense nalowooza kigenda mu maaso batambuza emikolo kati bwe yatuuse eri owempeta oligo baagala okuwasa owulira mbu ate ngagamba nti ayagala akyuse agende mu ddiini ye yaganyi yaganyi okudda mu ddiini ye oli ontegeera bulungi Siraje njagala nkifune bulungi kiyingiza mu mutwe kireete mpolampola omukyala ali mukwano n'omusajja omusajja mufumbo naye alabika abadde bana abafumbo nga tannaba kutongoza bulungi otegeera eri ku namba emu nga tebanatongoza bulungi wabula era alinayo ow'ebbali kati ono ow'ebbali yeyatuwandiikidde kati omusajja ng'agamba ono ow'ebbali nti ngenda kuba oli empeta ngenda kusooka oli owempeta kubanga yasooka nga agenda batandika oteeka ebintu mu kutegeka oli oyasooka ng'agamba nze olina kudda mu ddiini yange bw'oba oyagala tugende wa mu kintu kino mulungi kati ono ng'asirika nga kimuluma ow'okubiri owulira yabadde ali awo ng'omusajja adda ng'agamba munnange oli aganyi ayagala muzire mu ddiini ye nze sibisobola kankubemu ggwe empeta namba 2 kati obuzibuliddwa oyagala muwa amagezi katuntu tayagala musajja atategedde namba 2 agine maaso n'ono anti kakati wulira asoose n'amulaga nti oli ensonga ate biganyi buganyi n'ajjukira nti ono naye mukazi madamu yo tobikkiriza don't settle for less nze mpa amagezi gange wakulaze nti siggwe kikulu adeze kamuwa gange anti mbagamwa bandi mukazi kati gogenda muwagago ng'oli musajja owulira obaddewo emyaka 10 ngiri omwagala akulaze nti oli kyekikulu gwe bagenda okuba empeta oli amaze kugaana n'atagalira ewuwo kitegeeza gwe oli wansi nnyo oli ye muntu kati olwokubanga oli ye muntu asigale n'oli era singa oba osobola wandikutte ebyo n'omuviira nze nkubuulira ekisinga otutawanyano mu Afirika kulaba nti buli ssaawa omuntu abanga akuyamba nokuwasa awulikika nga akuyamba si kyekibadde kyayagala abadde ayagala oli gwe abakuba empeta kati gwe okingire mu buyingizi bamalegga Mama Blessing don't settle for less Mama Blessing yes Blessing wali wanu yeah Mama Blessing njalo tegere government in Africa katolooza anti Bungereza eba Africa ere sigala Africa endoza yaffe sigala yemu ate tejja kukyuka mulumbe bitajja kukyuka tusigale nga tulooza kakati omukisa gusanga yetegese omukisa gwegulu wago omukisa guze oli wayagala dda Katonda akireese kakati atoddawo otandika otekamu ebikuulikuli sigamba nti obadde okyayo omusajja kuhabitinga obadde era okyagiremeza nti sigala ndi wakubi oliyo empeta kati oliyo kubiyagati gwoba ogikwata empeta ate ogamba embu onanaagire nze ati nkubuulira kivudde ku mutima gwe ebintu ebisinga bakusiba enjegere naye ng'oli takwagala biriyo tabakyayagala gwe wangi. Halo? Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
abaana bazze okusomera ababo abange bagenze baba no bagenze naye Siraje tumenye ewaffe tetulina nkuba emwe temulina nkuba tetulina nkuba etubuukabuuki ludda waawo kyalo kyekituufu awo wane nasse matuuka wonna tetulina ebbanga lyonna netonye temufunangako wadde tetufunanga mwegayite Katonda era ye tumulajanira kubanga ebabuuka negenda ewalala negenda mu bulemeezi mama Fina tabeeraawo abeerawo naye munaali mu nsozi awo waggulu awo omugamba agite yagisiba mbadde bwe ndowooza kaakati kakawaako banaye jagamba buli oyo omukyala bw'atuula obubonero gwe bawadde kyansa esembayo oyo w'oluvannyuma njagala nkubulye ekyapa kirooze kiri mu mannya gate kaakati yeesikwaza agende mu maaso omusajja aba muwadde ekirowoozo agende mu maaso zikulimba oyo mukyala tazuula bubonero kubanga ebyomukwano gwennaku zino bya justi mmanyi nti bya justi nnyo era ntalowooza nnyo mbuoli abadde siriyasiyanyize nnyo kuba bintu byakwekozaakozaamu katono nogera mu maaso kati tamanyi nti ebyalaafu byakwekoza gwanga nti omuntu apiikinga ne ku myaka 6 gombuulira byakwekoza anti wanga omuntu apiikinga ne ku myaka 6 kakati omuntu ayinza okamufumo naye nga tabiriimu n'apiikingire naddala nga sente zizze kakati lwaki tapiikinga baba baagala nabeeroopa alo okusala mwami ono akale nyabo wange avuga ya gavumenti namba akati omukazi akimanyi nti egundi enamba ya gavumenti kyategeeza nti kati alinga afimuruka eya gavumenti wangi mwasuze mutyamu bali kuweereza kale amanya yenze abasalo badde kagoma jinja wejinja nze ndabona omukazi yekyalipo babadde otusonye esimu zikyankana naye nga osobola okusinzira ku 0772 815 ku WhatsApp teesa naawe onagambye wasozotya sebo eno kasese yakatandika butandisi enkuba ebadde tenatandika nze Adrian ali kasese tulabira be kasese bove ku river Nyagundi Nyamwamba wegirira emanyi okujja n'ereta ebiyingi ayi ne batulopera emirambo nti jigize n'ennyumba zigudde muveewo kale onagambye je baleko Siraje wano entunga mu musana gutwocha entunga tinatuuka mbitundu ndozebisinga waliwo gyetanatuuka nno bannafu tubasabire mwami Kizito ne Madam Dorah mwebale okuweereza nsabira abazadde Mukama abasobozesa okufuna school fees ekirala bafube nnyo nga bwe basobola bambi babagulire ku ngatto baleme kutambula mu bigere birinnya mu mazzi ag'enkuba egenda kufukumuka nnyo Manchester United oye ono Manchester sebbo omukozi w'ebi Mike Mukama wafuna bamutudde Arsenal goal 3 eziraga nti omuntu w'amaanyi abasono bagumadde emitima nga bazze bakubwa bawangula emirundi ng'ebiri ne basanyuka Farida agenda billet kakati onagambye good morning Dorah Siraje nze Kalubasi Dennis ndi mukono mu Kiteete banange nze omukazi tankyusa ddiini neddamba nfaaki nagamba nga nzirayo mu ddiini yange number 2 take your chance kasita omanyiddwa ebbanga ddene Siraje ne Dorah mbalamusiza nnyo omukisa gusanga yetegese bagende mu maaso kuba tegudda nze makumbi alikanaaba gyatulabira etugenze onagambye nze Katongole Matiya Kabundi Sembabule mukazi gwe tosula chance nawe omusajja mwetwalire oli muyaye aganatya okudda mu ddiini y'omusajja
ate nagamanze kamya sesanga Eddie omusomesa mu Namataba secondary school nagamba ali mukono nze mpa amagezi oyo omukyala owokubiri yesonywe omusajja oyo kubanga ali second priority mu mutima gwo omusajja oyo abadde ayagala oli kyemba gambye era ogenda okola wadde ekyuma okifunye bakuzalawa katugende ewa ekyenkya mwebale kutuweereza abakyala mulekerawo okwebuza amagezi. Just know that man loves you. Just know that man loves his first wife. Gwe olinga option ye gwe olinga option ye nze nkubulidde nzimama makasi malaba ntumirako bakozi banange wa Noxtabex abagala nnyo. Good morning Echencha. I think the woman has to value her feelings according to her, how she has been treated by this man for the last 10 years. If the man is that kind of a good and caring guy, then she should go ahead and fumbire. Ne wabadde akuchunya totawana embaka tena chekola ng'omuntu abadde akuyisa bubi. Afande Ngozi Frederick Mukono alibundi bujo jatulabira. Naye bannange ddala omusajja yabadde mutuufu okusooka n'amemo naye bwe yagaanyi kati number 2 ayingirewo mu bwangu awatali kwekwasa nsonga yonna mpaji alikitemu jatulabira. Good morning Sergeant Dorah oyo mchala number 2 kati ye substitute owo mutawana nemu yesoti nge mangu nnyo Sam Ori Muyenga bwateseza onagamba atya omulangira wampamba Andrew Esembabule yenanyini mpeta Katonda gwe yagitegekera ate emuyise mu ngalo. Kagende maso akati kankubuze kino mutasobola kwagala bakazi be basatu bonanga abaga tekisoboka era njaga okitwala muntu yawe omutima ogwo gumu era wabanga abalina basatu ompuliriza saje bine bintu bya reality abantu balimba bulimbi abantu abalina basatu mpulira ate kadoga amakazimba ompulira bulungi naye ye mutima gwe amazima ga Katonda sagala balimba amanyo omukazi gwayagala ennyo wali wali mu 9 abala bateka kwa 5 ana na kutukiza byalina kola naye omutima abagalinga percentage sinene nenga abagala wapi tosobola gawanya mutima mirundi 9 balimba agambye abagala wali gwayagala 9 ne 5 nenga laavu weri agola be balave balance nze owechenda wano ne bakwatano oba okola wochi omutima gwe gubaguli eri nera ba mu Africa ngabo manyi banaffe bekakabiriza buli kimu bakyagala banayagala balagenchi akikola ne wali baba balimba kati muberere ate bafudde we bali mu corporate companies bakola bazanyisa mutukazi bapikinza bakakati zibatwala kola omusango tukuteye kubasajja bakago omukazi asobola kubanga ayagala gwe kanaawe basajja botekako ekibonerezo anti be bakwana oli abeera nga naawe akwagala nnyo yekka 10 ku 10 omukazi je bali bangi nnyo lwaki abasajja tebabeerayo bangi nnyo anti bakakanyavu ukimanyi program ya chancha katumulemu katono tudde muli bakakanyavu n'abakazi abafuna sente nga bamwe ntandiko bawalana tumuddemu katukomewo olaba walana wa munju atenga Kakawa Mchencha yakakutusiddwako Prestige Magellan. Tuge tubamu tugamba unaku lwakudda kusomero na kuzomeza ezinde 5 ze bagamba nga mugamba ziri wala zatuse era muzeya bana kusomero bono mulwise waka tamu etambula speed ate budde bwankuba ojagira boti ngomwezi guweddeko nga baga visitation ngobo tanaddayo onomuntu aku visitation ate bagenti bibuzo bya makati awo ate bamale bagambe biri mwezi giri ebiri n'ekitundu tamu ebekoze ki ebetemi n'olekyo mutwale nangu asome tuba tugenze mali gaffe agafa ebweru eggwanga nago gategere bantu baffe muli mutya abafiddwa akabantu mu kitalo nnyo muli mutya mu mbeera yonna abalwadde muli mutya eddagala mulimire mugende mbasa abantu bagala nnyo okwewa eddagala ennaku zino anti awagala saving kwa pharmacy zaiti agala saving so kasaba yali kuwandiikira ko linga kakangene ndi egulire kasitali wonyamu emirundi ebiri mwata muzaayo naye uganda wageje malire nga bagamba kyo badde omwakimu overdose katuli mukube tumuli mujjemu kato bikola ebyo omwana we abagenda ku somero mujuge covid akyaliyo nolekyo muwe ebyetaagisa byonna oba osobodde genda bamugemese omutwale nga agemeddwa ngo osobodde gwe oba osobodde kubikululo mutwale bamugemese nenka kasenyiga gye kali ku somero nolekyo tomutwala nga mulwadde amasomero mwongere okufumba amazzi mugafumbe ku masomero mwine engeri gye mugateekamu kikerenda bikina abaana badda pima boti nga typhoid muyitirivu ajjudde mu mubiri kati ntuzulanga n'abaana babere babuvunanyizibwa abazadde mwogere ku baana bammwe muge tonywa amazzi gatali mafumbe ene waffe no mu bibuga toganywa mabi
mu byalo yo bagawuba ng'okuluzi egayina tabu bamanyira minti yagoma nnyo kale molega fagaffe bwe gwango inagalwa okay agava tugenze wa omuyimbi ayitibwa Burna Boy omwami ono mu Nigeria yajjako ne wano kakati no side zeyo mu Nigeria yasinze ddala kati yomu kubalebya waliwo Wizkid we yalinga wamaanyi naye bakyekya mtuka kenna kuzinda sikyamuuliza nnyo kati Burna Boy ya chikwatamu agosige amawulire gali nti bazadde ba Burna Boy bawezeza emyaka 32 nga bali mu bufumbo obutukuvu oyo mchala golaba ye mama wa Burna Boy rawa mfano n'omutwe mwana we the face ye mwati munange kati bo for example ngomwagala gende oba e Dubai akuyimbiremu omukulu oyo asaba kawumbi kamu hatu walamulira mu dola bozi tusaba gatinga nyingi za tusabe mu $500,000 sente za asaba akawumbi kamu ataka umbi yako omalo kasasula omuwa jet private jet ngetwala abantu 13 abantu kuruye kakati abana awo bali basewe ne banyabo katikiro kitugamba wano tabayindu yaffe kibatta bati amani bati okumanagingibwa kati lwaki bati okumanagingibwa ati okusasula managers nibo labi mu team zezi za mipira waberawo omuntu amanaging omuntu kitawo mulengedde nga you do with the cost yo kitawe do with the cost kati uli nakola mu value na kufula valuable mutambulya mu kiti ekyo ate bantu kutamanya manager bw'abantu manager amanya nti omulimu aguyina era alya kuggwe akola tosobola kulaba byonna ayina byalina okulabira anonye business alabe nti oyambadde bulungi banaye tugenda shooting tosobola bikola kakati okujjako ngayagala kulya sente wekka ate kikusiba okugenda maaso kati bo bayira wado nakutambula buto nakulya buto value ekule value bagikuza ekibina class gwojeteeka mbagikuteeka mbutese kati gwe ate tojja kulya gundi mmere wano tojja kutulawo kitima kijja kukka kakati gwe oyagala goye managing ogende mulungo oli ekyenyanja ate no lista ate biba bifa tojja kulya kino tojja kunywa kino tojja kwambala kino tojja kwambala kino kina kyekitegeeza bwoba okyambadde oba otegedde naye bwojja n'oyambala wansi kigatto kirala wano omaze gambala oli nga class ogisi ate olina press conference ate era gwe kenyini gwajja emisinde gwogikwasaganya ate bakulabye ate baagala ojjenga sitanga tebakulaba nnyo bannaye n'okulamula kukyuka aba tebakulamula kya bulijjo bakulamula byawufu kale tuba tugenze mu mawulire gaffe amalala Kenya wano olunaku lujja kuba lwaleero eddako saawa zijja kuba za kawungeezi abalamuzi 7 bajja okubeera nga ate basoma ebyavudde mu kusala omusango guno gutambudde wiiki namba kya kalebulebulebulebu era balooya ab'omutindo ddala be bagubaddemu nga buli muntu awuliriza sayidi buli muntu yayungudde Ruto yayungula Laila Odungo yayungula kachiko ky'ebukuluna nako kayungula tiimu esobola okubeera ng'egwa etula musango era omusango amazima ga Katonda nagugoberedde badde batula okuva ku ssaawa 2 paka kumpi ssaawa 2 ez'ekiro nga abasajja baleeta ensonga zonna era akakiiko kano kajja kuba kamaanyi nnyo okubeera nga kagenda zimulungula kazijja kuba bonna baazitoye mu bintu byabwe batadde ku mmeeza naye nga ebintu byebatadde ku mmeeza okusinza ku baaloopa y'omukulu Laila y'omukulu Ruto yategeezezza nti tewali kuwannaanya kwonna ekinasalibwawo mu nsonga zonna ez'abalamuzi abagezi 7 sijja kiwakanya nja kikkiriza olw'obulungi bwa Kenya sinza kwetawo kavuyo era abawagizi bange bwe banaba basazeewo kyonna kye batusaliddewo kijja kuba tukikkiriza kakibe kibi kirungi oba gye tuli jjukya gwe baalangirira nti yawangula agati ne baba basazeewo kitujja kukkiriza naye abatunuzi bagambye nti omusajja omugezi alabika era na wano alina kye yalingiza n'alaba nga kimufevalinga kwe kuleeta message amangu era Ruto asabidde munywanyi we Uhuru afuga naga Uhuru wakati wano nga alina okuwaayo obuyinza mu kiseera kino kubanga ku nnaku z'omwezi 13 bwe baba basazeewo nti Ruto yawangudde alina kulayira tegedde bwe baba basazeewo the other way nnaku 6 tulina kaddamu ate kaddemu kazuzumbe buto kakati naga nti kasabire omusajja oyo Katonda amubeere mu kiseera kino ekizibu ennyo singa banaabasazeewo mu mbeera yonna gye banaabasazeewo naddala ey'okuddamu akalulu asobole okutembeeta Kenya agifuge bulungi agitambuze nga tewaliiwo mbeera yonna enzibu kubanga obuzibu buyinza okujja essaawa yonna abantu gabaganya okukakkana naye nga agambe agenda kukkiriza ebinaava mu kalulu kano bantu baleeta obujulizi bwabwe n'obujulizi obusinga nga buyinza okubeera butambulira nnyo mu kugamba nti okulonda akakiiko k'ebyokulonda byonna bye kaategeka byali bifu okusinziira ku nkalala z'abalonzi engeri gye bazitegekamu awo ewali nnyo ekinyusi bw'oba otunuulidde awo naye nga nze ndaba nti okusinziira ku bugamba enkalala z'abalonzi nti zaali nfu
kitegeeza okulonda ne kuba gavana byonna kuba kuddamu abalamuzi basobola okurisikinga ne bagiza Kenya mu kutegeka n'abagavana bonna ne babaddamu kwaye banasalawo ekyo kuba kyali nnyo mu bujulizi nti enkalala z'abalonzi tezaali teziteredde tebaziverifyinga abamu amanya gaali gaddibwamu abala tebeewandiisa kati bw'ogenderako obwo obujulizi kitegeeza oyinza n'okulondesa eri wansi yonna n'oddamu ate kiba expensive kiyitamu n'akavuyo akalala ng'ate n'abaka ba parliament babaleka baggwa tubadde tuli kuba president bokka ne constitution era ekabe yateekawo nti ba president singa n'aba atafunye ebitundu 5 n'akalulu kamu ku buli 100 tujja kubanga akalulu tukaddamu awo we baateeka essira wali wansi tebaafa naye kati kusinga ku bujulizi badde bulaka kiraga abalamuzi bwe banaabanga basazeewo nga nange bwendaba bayinza okugamba tokusinziira mu mbeera eyo okuwonya Kenya amatigga tugende n'ebyalangirirwa bayinza okusalawo bwe batyo okuwonya kiri naye banaaba tebasazeewo ekyo nga bagenzi bavumiriye bayinza ogatuddemu ennaku 6 biitu bireke tukaddemu kazunzube naye nako kayinza okubaamu akavuyo kati katulinde ebibadde byange katulinde dda tulabe abalamuzi abo ate kyebanasalawo munange be bayivu besaidi eyo ne Kenya eterere tusobola okubeera nga tutambula nga tuvudde tugenzeko mu buyindi India ekoze meeri ey'amaanyi nnyo egwako ennyonyi 30 ennwanyi ng'ate sogenda okulako n'abalwanyi 16 kino kye kisookedde ddala mu ggwanga lya buyindi okukolebwa China yabadde esembeyo okukola obwaguuga bw'emmeeri egwako ennyonyi ennene esaidi eyo era nga bebadde batembeeta amazzi ago agayanja agagane erya Indian Ocean nga China yeriko ng'eriko emmeeri ne India nayo esumulukuse neteeka ekyombo ekyo kigwako ennyonyi 30 ziri zikaŋa nga bw'olaba ziri mu bbanga zigwa wansi nedduka kyeyagala n'eryoka ewummula ng'ekooye n'eryoka esinziira awo kitegeeza nti bagenda kulawuna bunonyenya naye nga India kikola ekyo erina embiranye wakati waayo ne Pakistan ate kitiisizaamu China kigamba India etuuse ku kintu kino tendibanga ate eyinza okuba kyeyagina kyeyetegekedde mu mbeera eyo nno bwe kiri naye nga byonna bizze nga bajaguza emyaka 75 katyanga bwefuga Narendra Modi n'agamba wetutuuse kati India weeri ne India byonna ebikola nga yemu ku mawanga agasingamu population ennene mu nsi yonna ate era nga yemu ku mawanga agasingamu abantu abaavu ddala abasula ne musenyu nga basula mu biwempe na biveeraveera esaidi eyo mu mbeera bwetyo ate nga tugenzeko mu ggwanga erya Mexico abantu 8 bafiiriddewo badde bagenze okuwuga bayite mu mugga bagwe mu America jjukira Mexico tewali jjana gye balowooza ndala kujjako America bagirinaanye nno ne bagamba tulina okubasala amagezi gonna naga waliwo abatudde awo balinda ekisanja ky'abano kiggweko basobole okuyingira America batudde ku nsalo baga tetujja kuvaawo tulina kubeera eri era oluusi abamu badduka ne bayita ku basirikale ne baleka ne bano badde baawuze mugaba guwugiramu bulijjo ne gubatuuse eri mu America gutuuka mu America kakati enkuba yatonnye ne baagala bawugire mu mazzi ago nga abasecurity tebaliiwo enkuba yatonnye omugga ne gubimba era basobodde kujja emirambo 8 nga mu America gituuse giseeyeeya tebatuuse nga balamu naye batuuse bafu waliwo batuusiza nga baliko kikuba mukono babadde bangi badde nga 5 8 batuuse mirambo abalala 4 batuuse bali bubi bali bakumanuna mu mazzi balabe nti badde ng'onaka bwefube lwakulwanyisa bwavu nga tugenze mu ggwanga erya Canada waliwo abasajja 2 abeesuddemu akambaaya ne bakwata ebiso munnange ne bakkira ebyalo 2 ne batandika okusanjaga abantu bubi nnyo era ogenda okwejjukiriza ng'abantu 10 babasse abantu 15 babafumise batuste ku bitanda tekitegerekese basajja bano kikibabaddeko era tewali akitegedde poliisi egezaako okuzuula ki ekibaddewo bukyayi ki obubaddewo obutuusizza abasajja bano okukola ekintu nga kino ng'ate tuvudde tugenzeko mu ggwanga erya Pakistan nagamba enkuba yatonya Pakistan okumala weeks 2 amazzi ne gadda we gaali galina okubeera era nagamba square miles 33,000 zajjula amazzi nga gaganya okudda gye gaava ettaka liganya okugamira kitegeeza amazzi gakomyewo egaali abantu bafiirwa amayumba ennimiro zaayononeka buli kimu Pakistan weeri kati esaba buyambi yasabye obukadde bwa $160 basobole okubeera nga babayamba ne badde bakyali awo endwadde bilharzia diarrhea n'ebirala bifaananako bwe bityo ne bitandika olw'amazzi amakyafu agawayandadde buli wamu
ate n'abantu enjala netandika okubatta nga kakati abantu tebalina kyebaza eri mu mimiro mmere yayonooneka muceere gwonna mazzi gagutwala ennyumba zamenyeka abantu population eri eyo mu bukadde nga 220 obw'abantu tebuyina mbeera yonna yakutereera kati baagala mmere nolwekyo gwe bw'oyina emmere ng'oyiwa n'okuyiwa manya nti waliyo abalala abaagala akaceere ako abaagala akacapati abaagala akuugi kakati abo baagala tubaweereza emmere jjukira ensi yakwamu ekiyongobero kya Ukraine emmere tekyajja bulungi nenga embeera bwetyo Pakistan betaaga kusabirwa nga tugenzeko mu ggwanga erya German etaddewo obuwumbi 65 obwa dola okusobola okubeera nga bavujjirira ku gaasi. Russia olunaku lwa kutaano yasiba gaasi ayingira mu ggwanga lya mu Europe mwonna era nga tebakyalina mbeera yonna yakubeera nga batangira obunyogovu bwatandise kakati ate gaasi abantu bamwetaaga mu mayumba babugume kati goba obugumira bwire nga twetaaga gaasi weewuunya bali beetaaga gaasi gundi esaze okuteekawo ssente egule gaasi bonna weemujja abantu babe basobole okubeera nga bali bulungi. Tumulamu katono ate tudde ne amawulire amalala. Tukameo ate n'amawulire gaffe ag'empapula agafulumya enkyayaleero bukedde yafulumya dda P7 pass POE mwali P6 P7 basomesa abaana abamawulire muga batuuseeko basobole okubeera nga ate basobola okuyita mu mpapula ezo ate twazitadde mu bukedde nga bulijjo mubezi wo mu kusoma nolwekyo ebintu byonna biteeka ate maaso awo tujja kuba tuteekera kitera okuteeka ekitta nti wali abaana baffe basobole okwegezaamu nga banaatera okukola ebibuuzo kajja kuba kasamemme ebirabo eby'amaanyi bibalinze nga abaana bafuluma bagenda okusoma baako kyoteekayo mu mutwe gw'omwana oyo kirungi gwewooli gwe nooli lake waliwo abaafa kakati gwe wooli toyagala kwogera owolekereza bivumo temwerabira abazadde nti olulimi lutonzi ebigambo byewolekereza nga bibi bye bijja okuba owoolekeza ebirungi bye bijja okuba musabireko ewa P7 mwabage mukwate ku mutwe omulamiriza ebigambo ebirungi omuyogera ekyo ayagala abere njagala obeere nga ddoola ggwe njagala obeere nga ddoola ggwe genda osoma ebintu oyita obeere nga ddoola mu kiseera ekyo olabe ate omusabire asobole okuyita obulungi aveewo ng'obukisa ogwo agulina olulimi lutonzi kakati mulimu enkumbi terimba enkuba etonya ewamu etatonya olwo olabanga etonya namuwone kasubi ate nga tebafunye sibitegeera bakuggawa tebanaluza ku nkuba kyewuunyisa bagambye nti nno abalimi b'ebinazi ate babyongeddeko omutindo nga bakola ebijimusa mu bisusunku kampani emirala bagambye omulabirizi Lwalira ataddeko abakristaayo 80 emikono leero bataddeko bakulu nga nengeramu abakulu bakyukakyuka obimanyi yazuula ekyama mu kugula enkwaso ezikwasa ente nze kati aliisa buti akama mugabi buno bamutaddemu buuza omulimisa mwali nnyo mu bukedde waffe olwaleero ate bwanika abasabye okunyweza eddembe ly'abannamawulire naye mukiyimba naye oluusi batunyiga bibino yadde mukusabira maama yanga nakawulyo waffe maama nga bamuziika olunaku lwajjo eri saidi y'emityana Dr. Lawrence Mulindo yakibaddemu omulimu gwetiri okwaladde muntu we nnyo abannabyamizannyo ne bambi baziikidde ddala aludde mu byemizannyo abiruddemu nnyo munnange ambi abaana mukama abagumye mungu amumuze mirembe ebyamusobako abimusonyiwe omwoyo gwa bulamuzi ekisa balumiriza abadifiri ate okulera abanene birimu nabyo okuyomba ebibwe ebiti ebyenso ebyo bibeera mirani emeze internetisa bevuganya kupeja soka ya bukedde zuka zuko olunaku lwa Mande tuli mu September tewerabira era gwo omwaka tugenda kugamba nti kati nzigwako gwe wetereze pass POE P6 ne P7 batadde mu tests ojazisanga munda ate wetukira bagamba nti no ekiri e Kenya obunkeke nga koti esala ogw'okulonda asekandi aguddeo emisango emipya ku mukazi kakati mugenda just kwani kabuzina nze kisitera kwagala badage ojuka muninkini ntaba mubulire yaba yalumba bulumbi ndetta buli mwataba ninkini ababulire Siraje just bantu kukyogera ng'olusi babulire n'okusinga ab'omunda njagala okimanyi nenze kye ngamba emyaka miwanvu nga muli naye kubanga naye omulabe era agenderedde kakati muteese wemba mwina abaana mutule ku meeza temukiriza bannamawulire ko ligambo ebintu ninkini side reba yali kuki anti kati ayinza okuba yaseesa nga asirise abasirise nga ate mwana we yali ku front katukirabe tawaza sirise nga mwana we yali ku front zunga nnyo kolabe
uswali kale Dubai bagamba kino it is okay bintu bibyaso enze magamba bugambi byonna tubireka wano Dubai ekiri Dubai abana bakwasa naku engeri company je ziwudisa abawala nezibatwala nako regulo waliwo abatuse naye basosewe bati abali embuto mujje n'abalina abana mujje kati bo bazze kakati wali bulaba engeri gye bali mukomera abatayina mbuto bo bakyalinze bulinzi juga tujeyo kibinja ku kibinja nebo nabaje bayo ate basinga bana bawala bananga bana bawala tukole ate embuto ekizibu kyekyo bangante ate embuto ezimu z'abanaabwe ate banaku banaabwe bagenderako ategezeeko mukama nasasireeyo bagambe batya bagambe Museveni agambe agenda kuwogera obuyambi eri abalina obuzibu byensimbi kakati bale first lady yasindise emmere ekaramoja genze buyisi sindise emmere genze ekaramoja yagenze nabagambe atechane hunyisa mutamanyi kagoya tebalina mikono tebafumba nti karamoja mama chetaga magezi mangi nako babatwalirako abagoyi nedda tubere serious yeke nyini gotendeka agoye sente baziteekawo ez'okubagoyira akawunga nazo bateekerako abagoyi sikitegeera ngemikono wekiga billion 12 zaali nyingi nti bagenda kasi kino kyegambe schools capitation grant slashed sente bazisaze nagambe dda buli mwana government embalira silingi 2,000 buli lunaku alila keteina yali amuropye abuga private anti gagambe government galiko minister bayongeza ddera byonna byabikola naye obuzibu bwaffe si ngeri gye bakikolamu obuzibu sente abantu tebazirina egambe twagala okuwulira nti sente mujje ne sente nti essomero bwe riti agagwa mu kirasi begalina koma ku sente bweziti nagano ku sente bweziti naye era omulinga abawo olukusa nti bongeze tibuuza bodi headmaster bodi kati onyizo gaddola gwe bodi wainga wesiyongeze abazadde bagambye bodi abazadde anti kubaka be walonda ate balonda bagagga kale tugenze nebe nabi ebimu mujukira covid bwe yatunyiga nga tewakyali wadde somero liggule bweyongeza ngo okijjukira musubisanga nti mutayana mweyogeza ku TV ebintu mweyogeza ki buli muntu agende mu somero lyasobola oli gwe muwulereza aba yalinona muki azadde bamumbanyi bakajanja oli agenda mu somero nga talisobola kena muli osobola lwaki munonoza ge batasobola golabye agewammwe olabye agewammwe kibiyume yagakayana anti gwe kyobomanya awali watandika gasobola natolabe wagamba mu kibibi eri aga government bakanda basasula mitwalo gyabwe ati yayogera bwatyo kubanga afuna naye ke balituuka ne bamunyiga naye nga tafuna oli wulira enduulu mubeere mugamu lwaki mulumba nga tali gamu jukira abalala ne bawasa abakazi 3 nga sente ziyingiranga mazzi naye bakyusa ne bateeka matonotono nabo bagawulira akati tugenze mukyala wa today okay omukyala waero katugende kukola okola kulungi basibo ne banyabo omanyi lwaki ne bali betwegomba abatuuka munange bakola ate kati singa Oprah Winfrey akolera ki agwe kyebuuze Oprah Winfrey yomu ku bakyala abadugavu abagagga basinga mu nsi eno talina mwana nogo bannanga omukazi mugagga naye era akyakola kakati munayiga oli eno tetulina wadde tulina ate oyomba lwaki okola nzalwa omusajja lwakitampa sente zange lwakitako nze sijja bikolayo sina maanyi gakola okola teeka sente ina bwewoma nga yiyo gwe nga togisaba Allah eyina engeri gyewoma nga si yakwegayira halo nze mbadde ngamba ez'enviri eziwereza halo nze mbadde ngamba owanga ezakaleega abukutuse halo nze mbadde ngamba omukyala w'ebiziga ngamba bigenda kuggwawo naye ng'okola bukozi bwoti leta ebizigo kakati nedda gye bali tubamanyi nga tebaagala kukola obadde ki mu buli kitande kyatondebwa kyagala nnyo okukola ife twawudde abantu tubadde nnyo mu bantu omuntu obeera naye n'omugezesa dakiika 2 yagamba akooye n'oleeta omulala ow'ejiini n'agamba nze nkyakola gwe tobalaba kiso tobalaba wamaze mukazi munange nkugamba okola kulungi tokwevuma tekamu amaanyi oba bagambye keera bitawanya ebintu ebisinga ebirungi tebyanguwa sitebakulimba omusajja akyatawana nakalulu saidi eri e Kenya oyinza kabambu yakimaze mbo alikaweevu wacha muli bubi bamunyenya ensi bwetyo wetambula nanti nolubeyagana ono yayita mutano atuse mu kintu kino temumunyenya muleka kiri ayita kirya nti no government sikiki nze ngamba gogolese nziramu oli yangamba nti muliko omusajja yayita mutano ali ekintu ki ngamba eno ke yangamba ne mugata nti government sikiki anti kakati gwe kimujeko bifula byabo siye gwe ngamba nziramu eno ke yangamba anti kati gwe olabira nti kike bwe kale mujeko kike
sikiche kale tuvuddeyo eyo mu bizibu by'abantu byendimu njagala kulopera ono ebizibu by'abantu katugende mu bizibu by'abantu sikiche yewe kitiibwa generali president Yoweri Kaguta Museveni tamu webale jiggulawo neno etandise anti era yabagula si yakulira mama jet kataha anti mukama gabona bakolera oli twawo oli akalulu ye nalonda tiimu ye batambula naye webale gulawo tamu eno wakikoze bulungi nnyo tamu yaguddewo naye bangi tebanaddayo naddala mugabo wa nanyini naddala mugasasula tebanaddayo kubanga akasente katono nesikyenzo okukulopera jo wakati mukuddayo nakirabyeko nakiropako wanodda njagala kikwongera sebo gono ogamba ku basajja kwa nagenda nenoonya kivunanyizibwako nanga nti wayi nze mbagambe ntya motoka kize tulina okukkiriza ziyitewo nga tuli mu makubo ambulance number 1 president number 2 omulamuzi omukulu mukaze sente ati nkulaba nawe kulaba kuweddeko kakati sebo president bonna abantu bobe wawo obukulu baagala ekkubo bayitewo tetumanyani ate bangi kakati tetumanyi kakati katugeze omuntu omunene afudde ewaffe ebutambala nga munene nnyo ddala ayinza okuleeta abantu kale katugende kuno yakafa kuba yali munene nnyo yatwala abantu bangi kati abanene bonna ne bagenda mu kuziika oyo omuntu kati ffe tubeera ku luguudo lw'e Masaka kati engombe zitandika okuvuga abanene bajja chu oyo saabalamuzi chu oyo munabbanja chu oyo vice president chu oyo afande gwe simanyi linnya chu kangambe mwabagenda gye mugenda ne mbeera mu kiseera ng'olina kunoonya bisagazi gyodda bajja wururu kati ate balina okudda ne mubeera mu nnaku etagambika nga temumanya kati abantu nga 100 bajja n'obugombe ate tebajjira kumu ennaku gye mubeeramu esinga bafiiriddwa ate tebajja yekka abeera n'esikulembedde n'ekiddakawo ekiriko ab'amagye ekiriko abapoliisi ekiriko abambadde ebiddugavu ekiriko aba local defense embeera neeruma abantu baani be tulina okuviira mu kkubo baleete lisiti tulange wano ku Bukedde kubanga n'engeri gye tuviiramu naye kusobera oli abasirikale baba bakutte obuggo obumpimpi va mu kkubo naawe obadde odduka kati n'ogendera omusajja namulemuruka agivuga egenda mu bitoogo eno aviira oli naye oli tafaayo nti ono gwe ŋŋamba aveeye addewa olutwali awo ate nezaali nayaleeta nga naye tulina omuviira kakati twagala ekyo kirongooke bannange kirongooke baani abantu balina okuviira namwe abatalina kuviirwa lwaki mukole effujjo mukola lyaki ensi yammwe muleke abagamba okuviira baviire naye mwenna mwena mukoze effujjo mutukolako effujjo lwaki tufudde effujjo lifuuse effujjo tebalina gye badda takisi muli mu takisi egenda mu bifunvu oli naayita tafuddeeyo muddawa alaba tewali space naagamba muviire siwagazi abakulu bajja bakulu bebaani bakomawa abantu baffe ennaku wekiba president gwe ŋŋambye kuba abantu benna abagaba bajja kunnumba gwe naye omanyi nti bwe nkugamba teri ajja kunnumba balambike ekyo kiterere bonoona egundi yo ekintu kyo bonoona ekintu kyo ani gwe tulina okuviira naani atalina kuviirwa bayitiridde obungi n'abamu bayaaye katuveeyo katuwumulemu tudde munansonyiwa ekyo nkibagambye era wetunasula twalina wendagaano tuli mu kitundu kyani azaaliddwa leero ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'omwenda gwe tuleese leero gwe mwazaalibwa naye ng'ayitimusa oba yayitimuka ye Michael Keaton omwami ono mu America muzannyi wa films producer songa era director owa films ono yamanyika nnyo bwe yalabikira mu film Badman eno nno yamuwanguza awards nnyingi amanya ge ag'obuzaale ye Michael John Douglas yazaalibwa mu September
ennaku z'omwezi zaali 5 omwaka ogwali 1951 muzaale wa Pennsylvania nga yazaalibwa mu famire y'abaana 7. kitaawe yali civil engineer ate nga maama we ye yali abeera waka kulabirira baana nga tannakwatayo yakolako ku mirimu egy'enjawulo omuli obwa ddereeva okutunda ice cream n'obwakazannyirizi. ono yasooka okulabikira ku TV mu 1975. amannya ge yagakyusa lwakuba nti yali tayagala atabulwe ne Michael Douglas. omwami ono gwe tuleese leero muzanyi wa films ayina talanta ey'akabi nti asobola okuzannya obulungi ekifo ekyokusaaga ate n'ekyetaagisa okusunguwala oba obukambwe nakyo n'akizannya bulungi nga tanazannya films. emirimu gye yasooka okukola agamba nti gye gimuyambye okutuuka waali kubanga gyamuyigiriza okubeera omukalabakalaba obuteeganya n'okulowooza ennyo. Michael Keaton kati abalirwamu $1 obukadde buwera 4. bwe yasoma n'atuuka ku yunivasite teyamalako n'avaayo mangu bw'atyo n'atandika okuzannya films. ono yawasa ku mukyala Caroline McWilliams mu 1982 ne baawukana mu 1990. yamuzaalamu omwana omu yayagalanako n'omulala Courtney Cox mu 1990 ne baawukana mu 1995. abeera mu Pittsburgh nga bwe twakugambye ennyumba ye erabika bulungi erimu buli kyamulembe kyonna ekyetaagisa. naye ye ng'omuntu nti ayagala nnyo omupiira ayina eddundiro mu Montana ng'eyo gy'asinga okubeera bw'abanga tali mu byakuzannya films. ono nno ye yasemba Hillary Clinton okwesimba ku bwa president mu 2016. abaazaalibwa n'omwami ono Michael Keaton tubayozayoza okutuuka ku mazaalibwa gammwe. bwe tukomawo wane waffe e Uganda ndagire Rina leero lwaweze emyaka 18 egy'obukulu. abamuweereza obubaka bagamba nti bebaza Mukama amukumye okutuusa olwaleero. bamusabira buwanguzi n'obuwangaazi nti bamwagala nnyo era bamwenyumirizaamu. basaba Mukama Katonda amuteere omukisa mu mirimu gye gisobole okumutambulira obulungi. amwagaliza amazaalibwa amalungi ye mutoowe Nakidde Shakla wamu ne taata we Kintu Abdul. Rina naffe twegatta ku bantu abo okwagaliza amazaalibwa amalungi birungi byokka naffe bye tukwagaliza. Namilo Ariana Kiyaga naye leero lwe yazaalibwa mami we ne dadi we be bamuweereza obubaka obw'amazaalibwa bagamba nti basaba Mukama Katonda amuseeko ekisa kye buli kimu mu bulamu kimutambulire bulungi. tionayagala nnyo okuzina naddala singa bamuteerako ennyimba za Shiba Kalungi so nga mu byokulya awomerwa nnyo ice cream. ono ye abeera Bulenga Kikaaya nti ayagala nnyo abantu era ayagala nnyo okukola emikwano. Ariana happy birthday. Mukama Katonda akuwangaaze n'obubaka obwo mwenna abaazaalibwa olunaku olwaleero tubagaliza birungi byokka. Let's dance, let's dance, let's dance, let's dance everybody. Let's dance. Live your life, live your life, live your life everybody. Live your life. Oh, tonight is your birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a Jabulani ngakutuusibwako. Get 100% sign-on bonus plus an additional 1,000 shillings for every friend you refer.